أصلي وأسلم على مولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. لما مر صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة أقبل إليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بآثار. أما بعد، أتربى مكسيرا كانوا كثريا إسلام ميديا نتتكميو program يفي okuteka teka bannaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde. Tubebaza program zonna ze muzinga mulaba, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere ku ssente data abeerewo osobole okubanga you don't miss a single lesson. Webala okubeerawo, tegeeza munno mu kaseera kano nti ate tukomyewo okubanga tuteekateeka bannaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde. Eyo ibada era Allah subhanahu wa ta'ala kuwamu empeera. Hatta waman hafara lahu, whoever goes extra mile, nosima n'entaana, Allah subhanahu wa ta'ala kuwa empeera akusasula kaajiri maskana askannahu ila yawma alqiyama, empeera yenkana yamuzimbidde ennyumba paka lwali musinkana Allah subhanahu wa ta'ala kigeza paka yawm al-qiyamah. Look at that durability. Again, to waman kasahu, he who buys the shrouds, kasahu Allah yawm al-qiyamah min sundus wa istabrak al-jannah. Allah agenda kwambaza engoyi z'abantu b'omujjana. So, my brother, my sister who is watching, we are back seeing how to prepare the body, the corpse after leaving this world. It's our obligation okubanga tuteekateeka bannaffe ng'abasiraamu ne tuba nti tubawolekera bulungi badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. This is the journey. Lwe lugendo lwolina okubanga oteekateeka munno ng'okimanyi teri kudda mabega aba asimbudde. Kati omulundi ogwayita twalabira ddala ne tutuukira ddala omuntu waffe okuba nti tumaze okumuteekateeka, tumaze okumugolola bulungi, ne tumusiba ebifo bina. I want you to listen and watch attentively. Omuntu waffe Allah bw'aba amujjuludde nga tumaze okumugolola bulungi, tugenda musiba 4 parts. Sometimes we may take 3, but I want to include the 4th kulw'ensonga gye ngenda babuulira. Tulina okubanga tumusiba ebifo bina. Bana abagenda okunaaza bamusanga nga tusibye ebifo bina. So you need to note down ebifo bina bye tugenda okusiba ng'omuntu ono tumaze okumugyamu engoyi ze, tumaze okumuteekateeka bulungi. Now, bino bifo bye tugenda okusiba, tugambye tugenda kusiba ebifo bina. Ekisooka ekifo kye tugenda okusiba, omuntu ono tugenda musiba akaba. Ako twakalaba kuba twagenda okuva wano ng'omuntu waffe already tumubisseeko ku bwereere bwe, era twagamba nti obwereere bw'omuntu ono nga tumuteekateeka, it is only front view, wano mu maaso, not the hind part. Wano mu maaso we bwereere wano, era twabikawo bulungi. Kati tugenda kusiba ebifo bina. We are going to tie 4 parts. We are preparing, we are organizing this body for incoming team esobole okubanga basange ng'omuntu ono ali mu mbeera ennungi abagenda omunaaza. Now, ebifo bina bye tugenda okusiba, ekisooka twagamba nti tugenda musiba akaba. Bwe tugamba okusiba akaba, tutegeeza okusiba omuntu ono beneath the chin, n'oyambuka mpaka eri ku kawompo. Tahta hinqahu, hinqa wansi w'akalevu kano tusiba ne tusiba mpaka eno waggulu. Ekitegeeza okusiba kwaffe kujja kulabika bwe kuti. Bwe tuba tusiba omuntu ono tujja kubanga tusiba okuva wansi wano. This is the chin, yeah? C-H-I-N. Chin, hinqa. Then you tie going up.
tujja musiba bwe tuti ensonga lwaki tumusiba bwe tuti alimu okuba that shouldn't open the mouth alimu okugulawo omumwagwe abantu abamu tukola ensobi ne tusiba eno mu bulago ne twambusa. We are not supposed to tie there in the neck, but we tie beneath the chin tahta hinqahu ne tusibanga tudde eno waggulu. That's why omuntu ono abantu kye tulina okubanga tusookako lwaki nti bwe tuba tetumusibye abagenda okunaaza bayinza okusanga ng'amaze okwasama ng'ate okumuzaayo ayinza okutukaluubirira. So bw'otunulira ku maiti yaffe eno bwe tutyo bwe tugisibye. That's one part. Ekitundu ekyokubiri tugenda mumusiba mu lubuto. Wano tugambye tumusiba wano emba zino alimu okwasama. Tugenda mumusiba mu lubuto wano. Olubuto luno luzimba. Allah subhanahu wa ta'ala addira system eno n'etabuka ng'omuntu afudde. Allahumma sta'an. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the challenges during the parting. Omuntu ng'ava mu bulamu buno obw'ensi ng'oyawukana n'ensi eno bingi ebikyuka. Kati olubuto luno tuba tulina okulusiba. Ekyo kifo kyakubiri kye mbagambye kitugenda okusiba. Today's lesson is more practical, so olina okutunula nnyo ku bye tukola. Kati tugenda kusiba, tugenda kukwata olugoye lwaffe luno tulusibe asobole okuba nti tazimba lubuto luno. Abanaaza basayenga olubuto luno teruzimbye. Those are two parts so far. Tugambye twakasiba kwakaba. Number 2 tusibye mu lubuto lwe alimu okuzimba. Number 3 ebigere bino ebiseera ebingi bwe tubireka nga tusibye awala ne tumuleka ngo azinza okugulu ate okugolola kutukaluubirira abanaanaaza bakaluubirwa. So what should we do? Tujja kuddira amagulu ge tugatereeze bulungi ebigere bitunule waggulu katuddire obugere obunene buno. I don't know how you call them. As you see the thumbs on the hands, then we have these bigger ones on the feet. Kati ebyo ebyo ku bigere ebibiri bino ebibiri tujja kufuna akaguwa kaffe ne bwe kaba katono bwe kati kamala tujja kubanga tusiba obugere buno ebigere bisigale nga biri wamu. Then okusanga omuntu ekigere kiri eno n'ekirala kiri eno. Those are 3. Ekirala kye tulina okusiba oba kye tulina okuwookinga nnyo bwe tulabanga tekisobola kutereera tukisiba. Those are the hands. Emikono gino tulina okugisiba ne gibeera ku mbiriizi kuno oba ne tugisembeza ku mbiriizi. Either tusobola okugisembezaako bwe ginaaba ginaabeerako, bwe tunaalanga tekiibeereko tusobola okuyisaamu akaguwa ne tubanga tugisiba, then ne tubikkako ku maiti yaffe nga bwe tulinda abagenda okubanga banaaza. So then we cover the body kati nga tulinda abagenda okunaaza. So that's where we stopped last time. Okuba nti omuntu waffe maiti yaffe twagireka wano nga tulinza okunaaza. I promised you nti ngenda balaga ebifo 4 mwe tusaanidde okubanga tunaaliza. Abasiraamu we are at a certain level olwaleero. Tulina level gye tutuuseeko. Ekitegeeza tulina okubanga tulina bye tulina okukyusa. Tulina ebifo 4 bye tusobola okunaalizaamu. 1, for the advanced mosques, emizikiti egimu gyazimbawo rooms purposely for washing the body with hashabatul ghusl, with raised platforms, with all the drainage, the piping done. Nga tunaaliza wali ng'obucaafu bwonna bugenda bugenzi nga bwolaba toilet y'owaka ey'omu nnyumba. Ekitegeeza bwe tuba tunaaza tetwetaaga ate kusitula bucaafu kubufulumya. Tunaaliza wali obucaafu bwonna ne bukkirira eri mu septic wabweru. So it means ekyo kyekifo ekisooka olwaleero e Uganda wano kye tukyakozesa nga kiringa ekiri ku position number 1. Kikyomulembe kati kye tulina nti tuzimba rooms zaffe, omuntu tumutwala wali mu room eyo, tetulina birala bye tukoleramu, room ebeeramu buli kintu kyonna. Genda ku mizigiti gino kyenjogero genda kiraba, genda ko kuwandegeya wano wennyini
kumpi ne studio yaffe eya Thuraya Islam Media. We are in Makerere here, Ham Towers. Gugenda bugenzi wali ku that mosque in Wandegea, that main mosque in Wandegea. Obabuuze nti banalizaawa ekyo wekiri. Osobola ogenda ko Wandegea, osobola ogenda ko Enkowe ku cemetery, osobola ogenda ko Nansa na Katanga with that mosque there. We appreciate you people, thank you very much. Osobola okugenda mizikiti mingi osobola okugenda kweka Goma oshehe mugendera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kutukumire. Thank you for preparing that place. Mwebala kuteekateeka ekifo ekyo bulungi. N'emizikiti emirala tuzimba room yaffe with a raised platform ng'ekituuti ekyo weekiri nga piping weri drainage yonna weeri nga tusobola okuba nga tunaalizawo omuntu. Ekyokubiri, tusobola okukolayo ekyaffe locally. Bwe mbanga mmwe temunatuuka ku level esobola okuba nga muzimba room ne mugiteekateeka bulungi ne mugisiba tiles nga yakunaalizaamu, musobola okukozesa kino ekyokubiri. Allah bwe yasula ku madaala akatundu kano mukawulirize nnyo. Osobola okuddayo ku muzigiti gwewa mu kyalo kuli obazimbireko basobola okunaaliza abantu. This is the business now. This is a deal. I'm reading you a deal. Bwe kibanga ekyo tusobola okukozesa okukola ekyaffe nga kiri mobile. Tusobola okimovinga ne kiva mu room eno to another room to the other room, from one mosque to another, from one mosque to another home, from a home to a home. Kino sobola n'okyokolera ewuwo. Si kinene ali si kyamaanyi era tugenda kiraba wano inshallah ta'ala. I brought a sample for my body. Tusobola okyekolera. Weetaagisa pieces 5 zokka. Tusobola okuba nga tukyasembolinga ne tukipangulula ne tutambula ne tugenda. Kigezi osobola n'okukipangulula n'osiba ku kaboda n'okitwala to the next home. So we just assemble. Twasembolinga pieces 5 zokka. 1, 2, 3, 5 pieces. Pieces 5 zokka zogenda okukwata. Ogatte assembling obenga omaze okukola ekitanda kyosobola okunaalizaako omuntu. Tugenda kiraba wano. Then number 3. Tusobola okukozesa ekitanda ekirimu amadinda nga wansi waakyo ne tuyiwayo ettaka. Bwe tumala okuyiwayo ettaka then ne tuteekako ekitanda ekyo nga tugenda kunaaliza ku kitanda, amazzi gayitemu gakkirire mu musenyu oba ettaka lye tutaddeko galeme okwanjaala mu bantu. Number 4. Tusobola okukozesa emigogo. Those were in our dars. I don't remember which year, but it was at Mobs. Twaleeta emigogo ne tugiraga batamanye ebitumba ne oyiwako ettaka wansi wali n'oleeta emigogo approximately 6, approximately depending on the size of the body you're washing. Kati ne tujebasaako kuli ne tunaaliza kuli nga amazzi gagenda mu ttaka wali. So tugambye ekisooka tuzimba room with a raised platform, put tiles there, drainage is there, obukyafu nga bugenda bugenzi. Number 2, ne tugamba nti we can locally make ours just okufuna pipes ne twokya yaffe. And I'm going to show you abantu ba MM Plaza at Nakasero. You wanted to see this. So please, my brothers there, you can watch attentively so that you can go to the village and make one for your people. Now, tugambe tulina pieces 5 ze tugenda okukozesa. Pieces tugenda kukozesa pieces 5 tusobole okubanga twasembolinga ekintu kyaffe kino. 1, tujja kubeerayo ne stand. Shall have a stand like this. This one is a stand. Tujja kubeera ne stand. And a stand is just a pipe. It's just a pipe. We got a pipe here. We got another pipe here. We joined 2 pipes. Ne tugatta pipe eno neno. Very simple and easy to transport. This is a pipe. This is a pipe. This is a pipe. Sizes differ.
It's a big pipe. Okay? This is our first stand. So stand ya feno, munda wano bwotunula stand ya feno, tuina bwetwokezzaako wano obuntu bubiri, tujja kulaba omugaso bwabwo mu maaso awo. Pipe funayo pipe depends size y'ekintu ky'ogenda okukola, kati eno pipe yaffe esooka. Okay? That is our first stand. We shall have another stand. Tugenda kufuna stand endala nga yenkanira ddala stand eyo yennyini gye twasoose okukola. Buli kyolaba ku stand eri kyekiri ku stand eno. People of welding, people who are working in welding, I think you know what we're explaining now. Just funa pipe nga nene, side eno neno, make sure they are equal. Pipe zo. Now we have two stands. We are assembling hashabatul ghusl. Hashabatul ghusl. This is hashabatul ghusl. Locally we can make ours. Now for my board I have this. I've said we have just this stand. Tufuna wano pipe ne tuzigata with a small pole and another pole down here to make it strong. Tutaddeko obuntu bubiri wano nga buli hollow bulimu ebituli ne side eno tubuyina. We want to assemble. Those are two. I said we have 5 pieces to join this. Then we shall have 2 bars. Tujja kufuna bars biri bweziti. Ngeno bar ya kugatta stand eno neno. So it means chakwa assembling just osiba ne ku border oteka ne mu nsawo. You can put even mu nsawo you in traveling bag. Bwebanga stand rather hashabatul ghusl ya kunaza bana nga bato. You can do that. Now, wano tugenda kugatta stand za febiri zino. Okay? That's the first joint we've made. Then twagambye ebintu bitano so far twakozesako bisatu. The fourth one is the neno nayo tujigatte wano bwetu stand yaffe irabika ng'eyimiridde kati. Okay? Then tujja kukola top yaffe ejja kuba ng'erabika bweti nga top yaffe eno ng'eyina pipe wansi egenda okufulumya obukyafu bwonna. Tugikola bwetuti sadat obukyafu bwonna bubenga buyita mu pipe eyo bukkirire wansi. So top yaffe eno eyina busitandi obulala bwe tulaba wano, eyina akasitandi kano, eyina kano, eyina ne kano wansi. Buno bwe tujja okwambazaamu. Very simple. Bwe tugenda okwambazaamu tukole hashabatul ghusl yaffe. Shenkwatira ku katono awo. Hashabatul ghusl yaffe ebewedde. Now, this is our hashabatul ghusl. Hashabatul ghusl yaffe erabise bweti munda. Ekitegeeza bwe tuba tunaaliza wano maiti obukyafu bwonna bujja kubanga buyita mu pipe eyo erimu ekituli gy'olaba. I don't know how you are going to see here, but here. No problem. I can see. You can see here. Well, we want you to see here. Inside. Inside. It's okay. Okay. And I wanted you to see here. Now, this is our hashabatul ghusl. Yeno hashabatul ghusl yaffe oba bwe tugenda okunaaliza. Kati wano waliwo ekituli omutwe gujja kubeera eno. Kyova olaba ekituli kino kiri eno kyekubidde eno awajja okubeera amagulu, awajja okubeera obutuuliro wano. Kati hashabatul ghusl yaffe eno bwe tunaaleeta maiti yaffe eno, it means ejja kubanga maiti eri kuno kwennyini. Bwe tuba tusaamu maiti yaffe wano, obutuuliro buli wano wennyini awali ekituli, wennyini awali ekituli. It means when we press the body, bwe tunaanyiga olubuto lwa maiti luno, bwe tunaanyiga olubuto luno, obukyafu bujja kuyitamu mu pipe eno. Kati wano wansi wa pipe wano
tugenda kussaawo open container. Open container, it might be like bucket ekinene eno wansi zokusaayo bucket kinene kiyinza okuba nga tuwumula ku liidi yakyo oba ku kisaanikira kyakyo ne tukissa wansi. Lwaki ekisaanikira tukirekawo? Nti ekisaanikira kino tukirekawo nti singa omuntu yenna aba anaaza wano ate talina kulaba bukyafu. Kati ekibaketi kye tunassa wansi payipu gyekoma, payipu eno eri mu bbanga eyitamu obukyafu ejja kubanga eyingira mu baketi muli, eyingira mu baketi. I wish I had brought a bucket here. So ejja kubanga eyingira mu baketi wali so that amazzi gonna ge tunaayiwa wano obukyafu bwonna bujja kuba bukkirira mu baketi wali. Kyandibadde beta baketi eno oba ekintu kye tugenda okukozesa should be covered container just to seewo ekituli kyokka obukyafu bwe bunaayita ne bubanga bukkirira mu baketi muli. Nga n'omuntu ono anaaza, bw'aba anaaza wano tekyetaagisa ate kulaba bukyafu buno. Bwe tunaamala okunaaza tumaze okuteekateeka maiti yaffe tujja kubanga olwo tugisitulawo mpola mpola. Barakallahu fi. So the bucket is here. The bucket is here now. Kati bucket yaffe eno ffe ejja kubanga eriko kava yaayo, ejja kubeerako kava yaayo nga kava gye twawumulamu ekituli ng'olaba payipu yaffe eno etunula mu bucket wali. Kati abantu abanaaza banayi Muslims teri atatumanyi nti tuli bayonjo, oba musiramu bosi musiramu nti Muslims muli bayonjo nnyo. You are so clean, your hygiene ya obuyonjo bwammwe buli omu abumanyi. Kati n'olwekyo wano omuntu anaaza teri bukyafu bwagenda okulaba. Bulwatereeza omuntu weeno amazzi n'obukyafu ebiyitamu bigenda kuyita mu payipu eno bikke mu baketi yaffe eno. In completion of washing our body tujja kubanga maiti yaffe eno tugijjawo. Bwe tumala okugijjawo, nga tumaze okugjawo maiti yaffe, tujja kuddamu tukipangulula ekintu kyaffe nga bwe twagala. Tuyinza okukipangulula. Tuyina handles wano, twataddewo hando sobola okuyamba okusika. Neeno tuyinayo hando endala, so it means kiba kyangu omuntu okusika. Yes, okusika hando, you push either side. Okay, so tuyinza okugjawo ekitop kino ne tujjamu. Okay, ne tusiba ku boda ne tutambula ne tugenda. So kiba kyangu nnyo okusanga omusiraamu ng'olwaleero tumunaaliza mu bitooke ndowooza level eyo tugenda givaako biidhinillah. So brothers and sisters abadde bawochinga kino ensonga y'okuba nti tunaaliza mu bitooke ejja kubanga eggwa just ebintu 5 byokka okubanga tufuna stand eno, eyo stand esooka, that's one. Nga tufuna akuma kana kajoininga stands 2, yes, nga tufuna akuma kano akajoininga the other side, then another stand, and lastly we make this top depending on the size of the body. Kati nze nakoze top eno okusinziira maiti yange nga bweyenkana. This thing is metallic, osobola ogikola netambula ne mu nyumba yo mu makaago nobeera nayo eri simple nnyo. Bw'omuba munaaza ng'osobola nti bannaye mugende mu store muggyemu hashabatul gusul, mugende mu store muggyemu kye tugenda okunaaza nakyo. It's very simple. N'okola eno n'ogissa mu store yo ekiseera ky'okunaaza nga nti abange mugende mu store muleete hashabatul gusul ng'asembulinga wali nga banaaza maiti nga bajooza bulungi nga mugizaayo mu store. Then okusanga omusiraamu olwaleero nga haji n'ekitiibwa kyo Allah kye yakuwa, saba Allah akikuumire, nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukujjulula ne tukusanga ng'abasajja bapanze wali ebitooke basitula, bayitawo ebigogo, bayitawo abantu batudde mu tenti, bayisawo bwe bayingiza mu nnyumba, bwe bayingiza ettaka, bwe bayingiza mu musenyu, subhanallah, ebbaafu z'omusenyu nga ziyingira, abasajja batuuyanya bonna obalaba bava mu lusuku bitonnya amasanda.
This is very simple and cheap. Kolayo kimu today. Improvise chikolo kiteke mu makaago. Tewali muntu atagenda kuloza kufa. فالحياة مهما طالت لا بد أن يوقبها الموت لا خيار في ذلك. Nebwe tunawangala tutya time X tugenda kubanga tuddizibwa iwa Allah subhanahu wa ta'ala. So tuteekateeka olugendo olwo. Ekifo ky'okunaalizaako tukirabye biidhinillah. Now let's go back to the body okubanga tunaaza maiti yaffe. Hashabatul ghusl tugirabye. Kati let's assume maiti yaffe waliwo eri naye ku lw'omusomo gwaffe katusomere wano biidhinillah. Abagenda okunaaza maiti eno bagenda gisanga nga ebiseeko. Ngenda gisanga maiti yaffe ebiseeko bulungi nnyo. Abagenda okunaaza twaga nti omuntu agenda okunaaza maiti, omuntu yenna anaaza maiti asaanidde okubeera ne bino wammanga. Ekisooka la budda an yakuna musliman, ayina okubanga musiraamu. Yagamba sallallahu alayhi wasallam liyugsal mautakum almu'minun, let Muslims wash the bodies. Number 2, netuga nti agenda okunaaza ayina okubanga omuntu oyo nga of the same sex. Tunaaza mukyala, abakyala be banaaza. Tunaaza mwami, abaami be banaaza. Number 3, ayina okubanga omuntu oyo tumulabamu okukuuma ebyama. Bwe tukulaba ng'oli awo mumwa gwa luwewere tosobola kusirikako, tokuuma byama n'ebibyo kennyini byakulema. Waliwo abantu nga n'ekyama ekye kyamulema kimusiiwa mpaka n'akyogera abba, naye nekimusiiwa ng'awulira bw'atakyogera nti nabbi etatereera. Abamu mujja kwogerera ne ku poliisi kwennyini, osanga omupoliisi ali muleeya omugende nti bannaaye akaduuka kali okalaba omusajja yadde ayina ebintu nakamenya kiro. Kati waliwo omuntu atakuuma na byama naye kennyini nga teyeekuumira bibye. Era kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah agenda kusonyiwa abantu bonna okuggyako ababuyabuya. Be baani ababuyabuya? Batasobola kukuuma byama, tebasobola kwekuumira byama. Olwaleero Allah akubikkirira ekiro n'akubikkirira n'atakuswaza ku makya ate ne weebikkula obeera feya. Kati omuntu atasobola kukuuma na kyama ekikye has no that modesty, tasobola kukuuma na kyama ekikye. Allahu akbar. Oyo tanaaza, ate anaaze wano ekigendwa kyaffe kukuuma kyama. Nasturuhu, tugezaako mumubikkirira ono. Kati ate ono bw'abanga tasobola mumubikkirira doesn't qualify okunaaza maiti. That's why abaana baffe tubayigiriza okukuuma ebyama. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakuuma ebyama, yayigiriza abaana okukuuma ebyama. Tunuulira Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadithi ye. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yamutuma naye akomawo, maama amubuuza nti owange nakutumye gye nakutumye n'olwayo kiki? Naga nti bwe mbadde ngenda nensanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nantuma n'endwayo. Naga yakutumye eki? Naga nti zibadde ensonga ze. Naye wulira abakyala abalungi. Naga nti bwe kibanga kibadde kyama ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam kale tokinyumiza muntu yenna. Abakyala abalungi alqabidaati ala diinihinna, abeekwata ku ddiini yaabwe, abaakuuma ebyama. Nolwekyo bakyala mmwe mukuuma ebyama. Abaana bano bajja kuyiga okukuuma ebyama. Omwana lwaki taata amutuma gwe kennyini n'omulemerako n'agamba kino kyamayo wakati wange ne daddi nonga you must tell me lwaki? Kuuma ekyama. Olwaleero olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'otuyigiriza okuba nti muyina okukweka okwogereza mulage embaga. Naye gwe lwe bakwogerako kwolwo lwennyini odda ku mulimu n'obategeeza nze nkya bantwala, nze bantwala, nze bantwala, linda bakutwale, linda ensonga enywere,
naye tebannaba wadde okukola step esooka wabuulidde dda buli omu. That's why we fail on day one. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mumalenga ensonga zammwe nakusirikako, fa inna likulli dhi ni'ma, buli kyengera kyonna dhi makhsud kiina kikwatirwa ensaalwa. Oli naafuna n'olubuto lwaluuliddemu day one agenda yeekubako nduwuliramu. Why? Sirikako. Waliwo abatafunangako olubuto abajja okuwulira that envy, jealous, ennugu nga bawulira ejjiri tebatta. So what we are saying, please mukuume ku byama, musirikeko. Allah subhanahu wa ta'ala oluusa n'abasuubuzi okuyita missions. Kyova olaba ne bweba ndooto nga waloose buloosi tomala gagamba buli omu. Endooto embi yo tetujogera, yoyo siriko, nyamaza kimya owongee kabisa. Endooto embi yo toyogera wadde kwogera, yo sirika. Ate nnungi osooka kuweeyinga ani gw'ogigamba, anaakubaraka, anaakusabira. Naye mu olwaleero buli kyoloota, you wake up in the morning, you narrate the story. Naloose embwa zingoba, naloose engwa mubinya, naloose bankuba amasasi, naloose nfudde nze, nafuddeko, wafuddeko ebyawo. Kati omuntu atakuuma kyama tanaaza, omuntu atakuuma byama tanaaza. Lwaki? Agenda kubikula ebyama byono. Abagenda okunaaza biidhinillah, twagamba bye tusobola okubeera nabyo. Sabbuuna ina okubeerawo, twagamba amazzi, tawulo ebeerewe n'amusiimula. First tawulo tunamukuutisa ndowooza weeri awo giraba kati weeri, ne tugamba nti tulina okubeerawoko nakasabbuuni kaffe kabeera kakawoowo. Then ne tugamba tubeereyooko ne cotton enaatuyamba okukiliininga. Let gloves be there. Let you have the mask. Mubire ne mask mwambaliko ku mmwa. Ebirwadde byatabuka basiraamu. Waliwo omusiraamu gwe twagenda okunaaza mu maiti, ne mugamba yambala mask, naga nti amwe mutuleetera n'ebirwadde. Subhanallah, yambala mask. Obusiraamu min khasaisul islam, mu byeyawulidde obusiraamu ye ddiini yokka erwana ku bulamu bwo. Ono bw'aba afudde ate tetwagala tuluzinge nammwe abanaanaaza. So yambala mask. Lwaki? Omuntu ono asobola okuba nga alina enekaati, asobola okuba nga alina we yeesaze, rather ayinza okuba nga walina omusaayi ogumuvaamu nga naawe olina an open wound, nojja nogetinga in contact with that blood, ogugwo ne gubanga oba omusaayi guyingidde mu kiwundu kyo, bw'aba alina AIDS n'olwala, bw'aba alina ekirwadde kirala kyonna n'olwala. So yambala mask. That's one. Yambala gloves. Waliwo ebirwadde you just inhale, oyingiza buyingiza mukka oguva mu maiti eno eba oba omulwadde yenna aba wabulabe, ate aba wabulabe nnyo ng'afudde mu kusaasaanya ebirwadde. Omulwadde aba wabulabe mu kusaasaanya ekirwadde, ate aba wabulabe nnyo ng'amaze okufa. Osobola okusika busisi mukka oguva mu maiti eno gwe kennyini n'olwalirawo ku bulwadde obumusse bwennyini. Subhanallah, Allah kwayisiriza okufa kwe. That's why bw'oyingira mu room nga bafuuyiridde lemise ebiku, sala bitutaase nabyo, saagala byogerako oba kati ekyokulabirako kyebiku kizze kitya, naye bw'oyingiramu nga bafuuyidde ebiku mu room, saba Allah akutaase ebiku. Gwatulaba ku Suraya Islam Media, say amin. Allah akutaase bed bugs, bibi bya bulabe, bibi nnyo. Bwe buuka obukyali obubi, obuuka nasangako omusajja ng'ayokya kitanda kye, nagaseeka kankyoke ngenze mu bukoola nkifuye kati bwa bulabe. So bw'oyingira mu nga bafuuyidde ebiku, bed bugs, n'omulamu eddakiika 3 oba 4 oba 5, when you go back bw'ofuluma wabweru wali ne weebajjagala, I don't know whether it's the right word, n'obaako ng'olina ky'okomezzaawo omukka okuva mu kamwako, ogenda kuwulira nga eddagala ly'ebikulu eriwunya. Ekyo nno kikulaga nti omukka oba mubi oba mulungi tusobola okuguyingiza mu lubuto lwaffe. Simanyi bwe twabeeranga mu primary nga batugamba nti we breathe in oxygen, we breathe out carbon dioxide. How do you select them? Gwobironda otya? Nze muli kye nali nsuubira yandibadde percentage, nga percentage ya oxygen eba nnyingi ko oba carbon dioxide n'eba ntono,
kuba tusobola tetulina kasengejja aganti carbon dioxide toyingira ate oxygen enter kat all gases zonna ziyingira n'enkyafu zonna ziyingira awo mutujja obulwadde so kyengezako bategeeza masiki ebeerewo nga tugenda kunaaza. Now bwe tuba tugenda kunaaza wano ekisooka tugenda kujjawo olugoyi luno lwe twamubiseeko. Number 2 tugenda musumulula kye twamusibye mu lubuto wano. Number 3 tugenda kusumulula akaba. Number 4 emikono ke twasibyeko tukasumulule. Number 5 cotton eri mu nnyindo ne mu matu gye twataddemu tugijjeemu. Number 6 tusumulule obugere bwe twasibye. I've said tusumulule mu lubuto lwe bwe twasibye obutazimba. Tusumulule akaba ke twasibye okuba nti tayasama. Tusumulule emikono gye twasibye okuba nti tagisuula eri n'eri ne gikanyala. Tusumulule obugere bwe twasibye okuumira wamu amagulu. Tujjemu kotoni gye twatadde mu nnyindo obutamwambu ebifuluma ebyesitaza waliwo gwe twatadde mu kotoni mu nnyindo ne mu matu tumugjeemu. Then tutandika okuba nga tunaaza. Tugenda kunaaza tutya? Step number 1 tulina okupositioninga mu maito eno we tukakasiza ddala nti kwashabatul gusuli yaffe gye twakoze eri oba we tugenda okunaaliza wonna nti obutuuliro buli ku kituli buli mu kifo we tubwetaaga. Please watch this attentively. Practically you will do it inshallah ta'ala. Gwe kennyini gaziya amagulu ge obutuuliro bwe lazima it kabisa fasemelala pale okakase nti obutuuliro bwe buli ku kituli woyagala obucaafu. Then tujja kusooka ku maasara nga bwe twayogera last time. We shall press the berry. Tuyina ensawo 3 ku lubuto luno. Nziyise ensawo ku lw'embeera we tugenda okunyiga. Tuyina either side eya kkono n'eya ddyo. Mu side muno tuyina okupressingamu. Tuyina wansi where there is a bladder, where there is bladder there, where there is bladder awo beera omusulo tujja kupressingawo. Katugenda kupressinga either side gently. We press ojja kuwulira mbulwonyiga ng'obucaafu bufuluma. Tokanda ng'akanda chapati, nyiga mpola mpola ojja kuwulira ng'obucaafu obufuluma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akaseera ako abantu naaza nga batunyiga baagala tufulumya obucaafu tubenga tufulumamu bye twataddemu mu halaali. Olaba otya ng'olwaleero bakuzza eri omutonzi wo naye nga banyiga ka juice ke waakabba, banyiga ka soda ke waakabba, banyiga nkoko gye waakabba, banyiga ffene ge waakabba, banyiga ekyo kye waalidde mu haramu. Omusajja asobola okuwangaala matuamu haramu, malbathu haramu, gudhiya bil haramu. Allah subhanahu wa ta'ala nakuwangaaliza mu mbeeya oba olabye. Basiraamu katuwangaale tulye bubi twambale bubi tusule bubi naye nga kye twambala kye tulya kyaffe, kye twambala kyaffe, kye tulya kyaffe. Waliwo akaseera ke tugenda okunyiga olubuto luno ng'ekikufulumamu kya haramu. Waliwo akaseera kojja okuva mu bulamu buno obwensi ng'obujulizi obusooka zengoyi z'ofiiriddemu nga zo zennyini si zizo. Kona bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akola transfer of the belongings. Allah akyusa obwannannyini. Bw'obanga olina engoyi zo z'oyambadde obwannannyini bukyuka when the soul is being captured. Shinga omwoyo guno guba guvaamu awo Allah subhanahu wa ta'ala bakola transfer already. Kati omuntu amala okufa bw'ati okukutuka nga already essaawa gy'alina ku mukono si ye, ng'engatto z'afiiriddemu si ze, ekkanzu gy'afiiriddemu si ye, enkofiira gy'afiiriddemu si ye,
hatta ne weeyabase ku buli lwafiiridde nga si bubwe. tuva olaba mu hadithi ya abi hurairata radiallahu anhu lamma suila rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, bwe bamubuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayi sadaka azamu ajra, saddaaka ki esinga empeera? Nabagamba sallallahu alaihi wasallam, anta tasaddaka wa anta sahihun. Allah, kwe kusaddaaka ng'okyali mulamu n'otalinda hatta idha balagat alkhulqum, okuba nti omwoyo guno gutuuka mu ddookooli n'ogamba nti hatha lifulani wa hatha lifulani wa hatha lifulani wa hatha lifulani wa kad kana lifulani. ene emotoka ya gundi banaye nengatto muziwo gundi, ekanzu ene mujiwo gundi, enyumba y'ejini mujiwo gundi banaye muje nakuga nti wa kad kana lifulani, nga Allah subhanahu wa ta'ala has already distributed them. Tokyalina right egaba. Subhanallah. Kati n'olwekyo tusaba Allah ekinaatuvaamu kituveemu nga kya halaali, tebatunyiga ng'ekituvaamu si kya halaali. Bayinza okunyiga Allah n'alemezaamu ekikulimu ku lw'okuyita makubo amakyamu. Allah asobola okulemezaamu ffene gwe waakabba n'abaako wasikattira ku lw'amakubo amakyamu ge yeyiseemu. Let's eat lawful. Let's guide our people to eat lawful. Emboozi zetunyumya tuzikyuseemu, tubenga tunoonye okuyamba ku bantu. Allah subhanahu wa ta'ala yakul la khayran fi kathirin min najwahum, temwina kalungi mu bye munyumya byonna okujjako illa man amara bisadaqa, apart from those who command for charity. Man amara bisadaqa bil ma'ruf, oba n'ogamba abantu you are enjoying good, n'ogamba abantu okukola ebirungi, au islahim baina nnas, oba n'oba nti abantu bakubiriza reconciling abali mu ntalo, reconcile you people, reconcile. May Allah subhanahu wa ta'ala give us peace, love and reconciliation among ourselves. Now ayagala okubeera n'akalungi mu bye mukola ebyo byonna bye tuwangaaliramu. Olina okubeeramu n'ebirungo bisatu. Ebirungo bisatu bwe bibula mu mulimu gwo, ebirungo bisatu bwe bibula mu bulamu bwo, la khayran, toyina kalungi mu byokola byonna. And I want to emphasize this. Ebirungo bisatu bwe bibula mu bulamu bwo, byokola byonna bifa toge. Oli muloosi nnene. 1, okulagira abantu okuwa obulungi, okusaddaaka. 2, okulagira abantu okukola ebirungi. Number 3, okulagira abantu okuba nti bareconcilinga singa wabeerawo embeera yonna. Bado ba Allah, tubeerewo ekyambogo nga 25, 22, 25 tubeerewo rather ku mobs wali nga 25 mpaka 28, that is 25, 27, 28. That's a mega darus egenda okubeerawo abantu bayiga eddiini yaabwe. Abantu bagenda ku mpaka z'embuzi, abantu bagenda ku mpaka z'embwa, abantu bagenda ku mpaka ezitaliimu, abantu bono ne sente bagenda ku beach babakunnamiri. Teekateeka olugendo luno gy'oli gy'obeera, ve Mbale, va Busia, ve Rwanda, ve Saudi. Abantu tebatambula nga bazze kulamaga ate nga ne tambula ojje ng'ozze ku mega darus ku mobs nga 25, 26, 27 this year osobola okubanga ofuna akalungi ennaku 3 ezo in December. Those are 4 days by the way. 25, 26, 27, 28. 4 days. Give it a week. Ojje osome otegeere eddiini yo. Tubasaba, let's support this.
tugambye omuntu tewali kalungi mu byokola byonna. La khairan fi kathirin min najwahum, tetulinamu kalungi gworaba nga alinamu akalungi naye tolinamu kalungi konna okujjako ng'ona onaakola ku bino illa man amara bisadaqa, okujjako ng'onaasaddaaka oba n'okubiriza abantu gamba oyo boosiwo mugende nti darasa mega darusu 25 paka 28 mobs teri bizinesi ndala basomesa abantu ddiini, basomesa abantu nga bananaaza mu maiti yaabwe, basomesa abantu nga banaakunaaza. Teekamu sente support darusu ebe esobola okubeerako. Okwata bukwasi kasimuko ne mu darusu wano wennyini gye tuli mu ssaawa eno, okwata kasimuko n'okwata essimu yo n'onyiga n'ojja ku akawunti akasente akagenda okuyamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nyiga essimu 0788 020 301 0788 020 301. Wandika 0 788 oteekeko 0 oteekeko 2 oyongere 0 endala kati olyoka oteekeko 3 oteekeko 0 oteekeko 1 eyo MTN. Bw'obanga onaakozesa Airtel ojja kukwata 0701 oyongereko 83 7853 oteekeko akasente. Ennaku esigaddeyo ntono nnyo, osobola okusalawo nti buli wiiki nja kusuulangawo omutwalo ku nnamba ezo. Ejja kuleetera amannya ga Muwejja Abdurrahman, omu ku badirectors boffe. Gweteekako sobola okubanga darusu eno ebaawo. Support darusu. Tunaomba wenzetu wanayoona darusu hii nga tarehe 25 mwezi ya Disemba mwaka hii tutakuwa na darusu mobs. Darusu itakuwa darusu kuu ya nchi mzima. Watu watakula, watu watakunywa, watu watasoma. Siku 4 wanasoma kutoka 25th 25 mpaka 28. Tunaomba msaada kwa hisani yenu. Jaribu kamata simu yako, weka hela yoyote unawezayo. Unaweza kuweka 10,000, weka hata 100,000. Unaweza kuweka hata 1 million. Weka tusaidie darusu yekue. Utaweka kwa simu hizi inshallah taala. Kamata kalamu yako andike. Simu ya kwanza itakuwa 0788 02 0301. Ni ya pili ukitaka Airtel itakuwa 0701 ama 0701 07. Tunarudi kwa Airtel inshallah taala 0701837853. Inshallah ta'ala. As you interact, you can give in your pledge, inshallah ta'ala. Then when you get the money, you fulfill that. Bobanga tulifenna mukubaganya ebirowoozo ku musomo gwe tuliko guno, osobola okuwaayo akasente ko oba osobola okuwaayo ka pledge ko noga nti nze nja kusobola akasente bwe kati, nja kusobolayo bwe kiti. Ate bulwoleeta enniya wa alaniyatukum turzakun, Allah abagabira okusinziira ku nniya zammwe. Osobola okuleeta enniya etuwa emitwalo 5 awo, Allah n'akugulirawo kiddiiru kya bukadde 10. Naye nga Allah ayisiza ku sababu ki enniya ye ennungi. Okimanyi nti waliwo abantu Allah be yamme mu mmotoka ku lw'enniya enfu. Onaaga nti nze nengule mu mmotoka siddamu genda mu loogi, mpaakinga we mpaakinga nekiggweeraawo, Mungu n'amumme emmotoka. Waliwo abeera n'enniya ennungi naga nti nze nenfuna emmotoka nja kutwalangako ku bawalimu abo nga bagenda kusomesa, nja kutwalangako abantu nga 5 3 bwe mba nva ku jjuma, n'atwalangako ku bantu nga bagenda mu mega darusu ku mobs eya story ya Islam Media nga 25 paka 28. Mungu n'amuwe emmotoka okuva today okutuuka 25 nga emmotoka esobola okutuukiriza. Kati nniya zaffe wa alaniyatukum turzakun. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nsaba akugabirire gwatulaba ku mukutu guno ssaawa eno. Tuli mu kunaaza maiti naye nga tubagambye tufeeyo nnyo okuba
those to interact inshallah taala ari ready gutuli naye twalabye hashabatul ghusl tujirabye nabutya bututekateeka omufu waffe sofa tubadde tutandise kumaasara n'okumijjamu obukyaafu. Ali ku layini yogera naffe, ali ku layini yogera naffe, yogera naffe biidhinillah, yogera naffe tusobole okuba nga tutambula ffenna. Yogera naffe. Rabia, talk to us. Sheikh Mahmoud Abdullah Abdurrahman, we can see you. Namawejje, your brother is here. Tubulire, tubere fenna, musomo guno. Yes, Hajara, you are there, we can see you. Why ekibuuzo kyo? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nejokubidde n'ekibuuzo kyo inshallah taala. Mzuri, habari gani? Unatupa majina yako, swali yako, nafasi umepiga simu inshallah taala. Naam, Sheikh Najib. Naam. Alhamdulillah, tunawapenda zaidi watu ya Busia, tunawapenda zaidi. Tunaomba Mwenyezi Mungu afungulie riziki kabisa. Naam. Insha Allah taala 25 26. Naam. Insha Allah taala toka tarehe 25. Naam. Insha Allah taala tumeshukuru watu ya Busia. Abantu Busia tubeyanziza nnyo nti era mujja omugezaako okunganya kye munasobola okubanga musindika ku program ya darusu nga 25 paka 28. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abagulirewo olugulira. Naam, wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ali ku line inshallah ta'ala. Ali ku line tukuulira sobola okutubuulira erinnya lyo n'ekibuuzo kyo newookubidde biidhinillah. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebe erinnya lyo newookubidde n'ekibuuzo kyo bwe kibeerawo. Naam. We get you clear. Please tell us your name, where you are calling from. Naam. Naam, nama wejje nkulaba wali. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyo nnyabo newookubidde. Naam, Zainab bint Ismail. Tell us your question and where you are calling from. Naam. Naam, Zainab. We have lost our call. Now, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyo newookubira. Naam. Naam, Abdurrahman Saddam okubidde wa ssebo. Essebo tusanyusa okuwuliza ssebo awo osobola okutuleetera naye ebyennyanja bw'obireeta kati bifa ebya darusu kati ebyennyanja biyinza okufa ebyo kati naam tuwulire Abdurrahman ssebo.
amina sebo na gundi hashabatul ghusl yo jirabye wetunaliza esebo naam naam barakallahu fikum Abdurrahman inshallah kusime era inshallah subhanahu wa ta'ala atutase embeera ey'okufanga abantu baffe tebaliiwo tusaba Allah tusembereza abantu baffe mu kaseera akasembayo naye omuntu yenna bw'aba afudde ng'afudde mu mbeera eyo ne batamulaba ne basanga yena akakanyadde tugezaako mpolampola ne tugolola ebiyungo bye bwe kigaana tusobola n'okubugumyayo amazzi ne gabanga gagonzagonza ku biyungo ebyo ne tubigolola katusobola okukozesa ku mazzi bwe kigaanira ddala we can even improvise ne tu involving abasawo medical doctors basobola okujja ne batugaidinga ekyokukola muntu ono ne tumuzza mu nteeko however kiyinza obutatuuka eyo naye omuntu yenna bw'aba akanyadde tusobola okugumya ku mazzi ne tubanga tumugolola so amazzi ago tugabugumya singa wabeerawo embeera yanaakola ntya ng'omuntu alemye okutereera naye nga we can use the water in its normal temperature. Abdurrahman inshallah kushime akyali ku layini omulala ekibuuzo kyo wookubidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya Rabbi. Amanya go and where you are calling from? Naam Zainab. Which language olulimi kirwoteredde bulungi nalwo? Ita Nubia Kefin ita kwesi aya okay Bobo yagala okay She has to contact those numbers. Now inshallah ta'ala if you want to search and get Thuraya Islam Media kama unataka kupata Thuraya Islam Media nga joyagala okufuna bulungi kusearchinga gwekozesa enamba ezo zennyini zetubawadde eza Mega Dars era ngenda zikusomeramu wano. You can write them. I don't know whether you had written those numbers. Oba those wandise. Those ezo zennyini zoba onoonya ku WhatsApp ezo zennyini. Then bw'obanga oyagala eri tugiyita hashabatul ghusl. Hashabatul ghusl. Hashabatul ghusl. So bw'oba oyagala hashabatul ghusl eyo bagikola aba welding bennyini bagyokya. So we can you are from where? You are from Chigumba. So I know Chigumba. I've been in Chigumba. I've been coming there to that mosque. I know those mosques. Bweyale Chigumba. I've been in Chigumba main mosque. I've been in Chigumba. That's where there is a school there for Salaf. So at least I know those places. Anyway, we just see people of welding. We can guide them. We shall keep in touch with you. Then I guide those people. They can make it for you. Because
I see if they are to make it from here, I see as if it's costly to transporting it from Kampala to Chigumba. But we can guide those people making welding there. I have my people also there. The Muslims have been teaching in Chigumba. We can guide them. So guidinga then nebagikola. Inshallah ta'ala. I can give you the number inshallah. Nezukupa number sahi. Kamata namba yangu. Una pen? Oine pen? Haya basi andika namba yangu. 0759 666 533. Haya unaweza kunipigia, tuna wagaidi watu hao wanafanya hashabatul ghusl inshallah. Fika barakallah. Tumeshukuru Alkulaini osobola okutubuza ekibuzo kyo. You ask the question, tell us where you're calling from as regards to preparing the body kwa kutayarisha mtu. Allah subhanahu wa ta'ala bwaba mujjurude tulabe butya bwe tugenda okutereza system enu. Tugambye nti abasiramu tuvene mu lusuku ebyokudda haji twagenda okunaza omusiramu nga Allah mujjurude sebo ne batusindika mu lusuku naye nga tenti ziri wali abantu balaba haji tumunaaliza mu lusuku bataddeko bukateni bukoma mu kiwato kyaffe abantu balaba tuli eyo kibuyaga bwesi tulengoyi ne tuzaawo ebitafaali nga tuli mu lusuku. Era bwe twavaayo omusajja najja nga si musiraamu nambuuza ekibuuzo nanga nti Muslims, why are you becoming so careless to that level? This man is a popular man. Why washing this body from the plantation? Why not in his house? Can you imagine this? Mchala yagana nti tujja kumunaaliza mu nyumba netumutwala mu bitooke wali. But if we had this hashabatul ghusl, we would have carried somewhere netuyingira mu room netunaaza bulungi netufuluma. So basiraamu tubeere advanced, tutereze ebyaffe. Omuntu asigala wa kitiibwa ne bwaba mufu asigala nga wa kitiibwa. Alkulaini yenna tuli mu kuteekateeka muganda waffe nga Allah subhanahu wa ta'ala mujjuludde kubeshimu otubuulire kyolabyeko, otubuulire contribution yo, otubuulire ekibuuzo kyo, otubuulire contribution gy'oyina ku darsu yaffe. Mega darsu egenda okubeerawo nga 25 mpaka 28 wali ku mobs nga kuyigiriza abantu ddiini na kutegeera butya bw'ojja okuwangaala mu nsi basobole okuganyulwamu nga batuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alkulaini. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esebo Abdurrahman. Naam. Omuntu yenna bw'abanga aliko obulemu, omuntu aliko obulemu singa tutegeera nti aliko obulemu tumuleka nga bwali era tetumumenya. Era bagenda okunaaza, bw'oba ogenda kunaaza maiti ng'otuuse okunaaza maiti, please osookanga kutunulira muntu ono nga bwali. Osooka kutunulira omuntu ono nga bwali. Singa osanga omuntu ono nga mbutuufu, singa osanga omuntu ono ng'ayina akagalo konna akeewese, tugeze akagalo kali bwe kati, gwagenda okunaaza tokkirizibwa kunaaza muntu oyo okujjako ng'obuuziza abamumanyi akagalo ako ne bakagolola bw'abanga keezinze lwakufa. Naye bwe kabanga akagalo ako bw'ati bw'awangadde noyita bano nti bannaye boogera ono awangadde namwe ku Thuraya shemwa wejje sookojje omunyankolo ono boogera abadde ajja mu studio yo n'asomesa ku bantu. Naye bwe wamwetegereza akagalo ako bwekatyo bwe kabadde wamulabako kagalo, mwetegereze mikwano gyammwe obeeko by'omumanyiiko. Akagalo ako bwe kaali bwaga nti akagalo bwe kabadde mumuleke temukajjaayo. Naye bwaga nti kagenzeeyo lwa kufa wano mukufa awo tulwana mpola ne tukajjayo. Bw'abanga abadde atambulira mu wheelchair ya musajja mulema bw'awangadde,
please era bwe tumuleka tujja n'okusima entaana nga tusaako engeri gy'anaagenda mu insha allahu taala. Alikulaini insha allahu taala tusobole okubanga tufunzafunza musomo gwaffe. So abantu mulina okutegeera mikwano gyammwe, omukyala tegeera balo naye nowangaala ne bali myaka 10 ne bayisa ebigere wansi wa kateni ng'ebyabalo tobyawula, ne bayisa ebigere wansi wa kateni bakutuuza eri bagaa bino byani. Bataddeyo abasajja babiri bayisizaamu ebigere wansi wa kateni bagakwata ku byabalo n'okwata ku by'omulala, kyetaaga okutwala ebutwazi oyo. Kati olina okuba nga omanyi balo ebigere bye, omanyi balo entambula ye, omanyi balo enjogera ye, nga ne bwayogera otegeera y'oyo. Naye balo n'akuba n'essimu muzadde abaana 10 nga ani oyo n'agwa n'ekkabenje ne bagaa nti bannaye nannyini muntu wuuno wano wasigadde ebigere byebiriwo abamanyi ebigere bye, n'otukala nti mpozi ndeeta ekifaananyi kye baamukuba. Gwe tomanyi bigere byabalo, gwe omusajja gwe tomanyi bigere bya olwaleero bwali abadde ku Soraya Islam Media kawungeezi wano mutuule mulabe ku bigere by'abantu bammwe, mulabe ku mikono mubeetegereza n'olabira ddala omuntu n'omutegeera nga ne bwafa ne bakuleeterako engalo zokka ogayoono. Subhanallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah je bali ku ssebo. Amanya go ssebo ne wokubidde ssebo. Essebo n'amaali essebo abamasaka tusanyusa bawuliza ensenene singa ze baleeta mu darusu ze wandireese naye oleeta mu ssente ensenene wonaazituuza zijja kufa. N'amaali essebo ali yongera ku ddoboozi ali tukuule bulungi. Naam. Naam. Premature. Musaidi y'omukyala kikyotegeeza nga bamuziise nga si basiraamu. Naam, barakallahu fikum Ali. Tusaba Allah kusiime ate tusaba Allah tutaase challenges bwezityo. Ekisooka kyenjagala okutereezaamu kiri kimu nti tosobola kubeera na mukyala nga si musiraamu nga gw'oli musiraamu awo si mukyala wo. Kati bulwoba ekyo bwe tuba kikyogera tugamba nti omwami bw'aba musiraamu omukyala nga si musiraamu. Omusiraamu tabeera na mukyala nga si musiraamu era tabeera mukyala wo. Kwegamba waakiri ekigambo ekisobola okwanguwa okukozesa ne kivaayo bulungi oyinza oga nti malaaya wange. Malaaya wange kwegamba okunywa omwenge n'ogunywira mu ndeku
nagunywiridde mu glaasi gusigala nga mwenge. Kati oli tasobola enjawulo eriwo nti ono omukyala gwe bagula ku street bulunaku aba wakusasula bulunaku naye ate ono aba abeera naye naye nga bonna bamala nga bolaba okukkubo. I'm sorry to use that language but and I apologize for that, but what I mean, that is the fact. Nti tosobola kubeera ne mukyala wo nga si musiraamu ng'oli musiraamu. Mukyala wo abeera musiraamu naawe obeera musiraamu. Bw'aba si musiraamu aba akyali mu kategori eri ey'okuba nti omwendako bwenzi. Naawe tudde ku ky'omwana. Eky'omwana ekisooka omwana yenna bw'afa, omwana n'amala afa nga amaze okutondebwa ne bw'aba ng'akyali mu lubuto ne bwe giba nga teginaweza myezi 7, oyo tumukolako emikolo gye tukola ku muntu omukulu. Ekyenjawulo ntuyinza obutamunaaza lwa mbeera gy'abeeramu, asobola otukalubira okunaaza, naye ebisigadde we shroud the baby, tusaanidde okuba nga tumuteeka mu ssanda ze, tulina okuba nga tumusaalira, tulina okuba nga tumutuuma erinnya. Abantu abangi omwana bw'afa ku day 1 tebamutuuma na linnya. Omwana alina okuba nga mumutuumye n'erinnya. Si ekyo kyokka, omwana oyo musalira n'akiika. Ate ekyenjawulo ekiriwo nti ne bwe tuba tumuziika mu ntaana ye waliwo akasenge ke tuteekamu tukayita lahadi, mwana ndaani kigambo kya Luswayiri, kana akapaati ako ke tussaamu mu mayiti tukamuteeramu naye. So nga bw'aba tannatondebwa tannabeera muntu nga kinyamanyama, tusima busimi kinnya ne tuteekayo. Kati ono tulina okumuteeka mu mitendera emituufu. Now singa omwana oyo aba afudde, nze kyenandisabye era kyensuubira abantu abamanyi taata w'omwana especially n'eddiini y'omwana balina okuba nga batwala obuvunaanyizibwa ne bamuziika mu nziika y'obusiraamu, mu nziika entuufu ey'obusiraamu. Bayita abasiraamu ne bamuziika, naye singa baba bakikoze deliberately ne bagamba nti omwana owaffe muwala waffe tazaalangako musiraamu, bayinza okuba bakikoze lwekyo ne bagamba nti ffe muwala waffe si musiraamu era tazaalangako musiraamu, ne bamuziika mu mbeera yaabwe, temugulawo lutalo okusimula muntu. Lwako we bakikoledde nga bamanyi nti yamuzaala musiraamu ne batakutegeeza, ekitegeeza kye baba balina mu minds nti muwala waffe si musiraamu era tazaalanga musiraamu, gwayina alina okuba wa ddiini yaffe. Kati bwe bamuziika mu mbeera eyo temutankuula lutalo, ye lwaki mufaaki nalwo? Olaba ne bwaba muntu mukulu nga yasiramuka n'ava eri mu kyalo n'ajja wano e Kampala n'asiramukira wano e Kampala, kati atuuka ekiseera agenda mu kyalo, atuuka mu kyalo afa, abazadde bagamba nti ffe ono bwe tumanyi ono Peter temutugambe byamwe nti yasiramuka e Kampala. Ne bakwata emigo, ne bakwata ejjambiya, ne baleeta abanaamusabira abakyaki. Ffe tubaleka era abasiraamu temulwana, muleke bamuziike mu kyaki yaabwe, saaviisi zaabwe za kyaki. Allah subhanahu wa ta'ala yamuteerawo kaburi esinga. Tebasanga abasiraamu nti eno jihadi ne bwenfa. Kati omwana wo nga bwe bamuziise wali, gwe muleke temuggulawo lutalo, okujjako nga bakugambye nti omwana twamuteekayo nga tetukulaba, tetwasobola kukutegeeza, omwana twamutaddeyo. Bwe tutegeera nti omwana ono ekiseera kye bamuteereddeyo tannaba kwonooneka, tumusimula ne tumugjayo ne tumuziika mu nziika entuufu. Wallahu alam bisawab. Ali point ogitegeddemuko? Teyazaala musiraamu. Eyo gye muli wennyini, eyo Ali gy'oli ne banno musobola okwekuŋŋaanya bulungi ne mumusaalira.
ne musalira lwansonga nti eri baba tebamusalira kati musobola omusalira lwansonga ntukkirizibwa okusalira omuntu yenna bwabanga eri tebamusalidde. Era singa omuntu wammwe kyekimu omuntu wammwe agudde mu mazzi n'afiira mu mazzi oba ensolo emulidde oba jiridde mu muliro perishing in the fire naggwawo yenna era mufune wuzu ne mumusalira essala nga talinawo. Kati n'oyo omwana musobola mumusalira so temugenda eri mugaa nti ffe tuli basiraamu tugenda n'ejjambiya tulina okubasaanyawo ne tujjayo omuntu oyo. Kale ali tweyanziza nnyo katuwa omukisa omuntu omulala inshallah taala. Tumusalira naam tumuweebwa erinnya ne akiika tumusalire. Amina barakallahu fi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Your name, where you're calling from, and your contribution inshallah ta'ala. Naam Rabia. Okay. Naam. Bannaye mwana gwe kangaddemu kanziddemu akakalamu okayina. Kugamba sente ogenda ziweereza ku Airtel. Aha, weereza sente ezo Airtel ngenda gisoma mpola wali sente nsoma mpola nnyo. Tandiko 0 julidde musanvu kale wadika ngambye 0701 byowandika byonsomera naawe 837 853 asooka onsomere mu Rabbi ansomera mu byowandiise. Nsaba Allah akuwa obulungi kyonaateekako kyonna anaatuuka mu darusu yenna omufuneko empeera. Amina amina Rabbiya. Naam. Oh, nkutegedde. Kati omuntu yenna bw'aba afudde mu mbeera eyo tusobola okumukwata bw'oba kumutransportinga tuli baddembe okumutransportingira mu mbeera yonna if it transporting naye bwe tutuuka mu kuziika eyo ennyama tugiteeka era mu ngoyi. Okay? Remains ezo tuziteeka mu ssanda mu shrouds. Tuziteeka mu ssanda bantu bangi babaleetera ne mu kaveera ka green ng'emmotoka emusanyizaawo. Allahumma staan saba Allah tutaase embeera eyo. Aha, kati bwe tubanga tumuteekamu lwakuba abagamba tetubamanyi naye nga bwe tuba tuluteekamu kye tukola tusooka kuzinga mu cotton. Okay? Tusooka ne cotton. Okay? So bode eyo remains tuka ziteeka mu bicotton bino ne tubizinga omwo so that omusaayi ogwo tegufuluma kuleeta wali ekisanda kyonna nga kifuluma musaayi. Bwotyo n'omuntu bw'aba ayiridde mu nnyumba ng'ennyama yonna etonya amazzi yonna era tusooka tumuzinga mu cotton then ne tumuteeka mu ssanda so tetukkiriza musaayi kufuluma mu ssanda. One last caller please. Naam.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa the last call inshallah ta'ala we go for Maghrib. Ani akubeera okubiddewa? Usama Mageze Katooke nsanyusa okuwuliza ssebo. Naam. Ebibuuzo nga bisatu. Kati Usama eddakiika emu gy'oyina buuzaako kimu. Eseho. Go direct the question. Ekyo kimala ekyo nyine katugende n'ekyo abakyala abo tetugenda nabo ku ntaana kutya okwemikisinga n'abasajja. Ekyo kake tunula naye omukyala tebamuganda nga agenda ku ntaana singa babeera bokka basobola okugendayo. Naam. Naam. Inshallah taala waliwo amasala gatambudde nnyo ag'okuyiwa kw'amazzi ge tujja okutandikirako next time. In fact tugenda kubanga tusimentaana tugenda kubanga tusimentaana wano we shall see some rules governing the tilling of the grave inshallah taala. After washing the body we shall be on the grave inshallah. Nabuma please tukulaba ddala awo tubuulire gy'okubidde n'ekibuuzo kyo inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabuma oliwa? Tubuulire darusu yo giwulidde ya 25 paka 28. Ogenda gikolera ki? Ennamba zo z'essimu oziina? Efuna akapeeni bannaye na muziwandiike wano wemwe okukolera saddaaka yammwe abantu ne basoma. Nkuwe Airtel oba MTN? Airtel MTN? Zero 701 83 78 53 ejja kuleeta amannya g'amawejje Abdurrahman. Wadde olinayo ekibuuzo Nabuuma? Nsaba Allah akuwa obulungi ya Rabbi. Nsaba Allah bakufuulire ejjija erikuziyiza okuyingira omuliro. Naam. Be babaziika. Eyo nsobi nnene abaana abo baziikibwa. Nange kennyini gwoyogera naye nafiirwako abaana bawera basatu abato bwe batyo, naye abasiraamu bennyini be babaziika. Abasiraamu mwe muziika tebiriiko nti bakyala beriko basenga ebeera shiriki. Kasi toteekako obukwakulizo ababaziika ebeera shiriki oba nosaako ekiseera kye babaziikiramu oba ogase ku Allah. Gwe toyina musango akola programu eyo yabeera n'omusango gwe toyina musango gwonna. Kati gwe osobola okubyetuumira n'obasalira n'akiika. Kati ezo embuzi 3 musale akiika abaana batuuma amannya in your record nabo mubeere n'amannya g'abaana bo. Waliwo akuwadde amannya wano Fatuma, Hajara ne Hafsa abakuwadde amannya wano mu studio. Fatuma, Hajara ne Hafsa. Fatuma, Hajara, Hafsa ofunye abakutuumira amannya wano. Sooka mbulira amannya g'abaana bo.
Hafsa. Fatuma Hajara Hafsa. Hafsa. Agemanya g'abaana. Fatuma yali muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hajara yali mukyala wa Nabbi. Hafsa yali mukyala wa Nabbi naye sallallahu alaihi wasallam. Naye gwe basalira akiika kasita obatumye n'amanya basalira akiika Allah ajja kuwamu empeera ennene ate abaana abo Allah abakufuulira jiji if they had not reached their puberty Allah abakukolera abafuulira jiji obutayingira muliro kasita ogumiikiriza. Amiina ya rabbi. nsaba mukkirize tukomaawo inshallah taala. Let's go for salat maghrib till next time same topic inshallah taala. Tuongere okubanga tuwa contribution ku darusu yaffe ebeerewo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye omulundi ogujja. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime bw'aba tugezeseza tugezese n'ebigezo ebitono. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr wa kathara min amthalikum. Tugende tukolere abantu hashabatul ghusl wa banaaliza tusobole okubanga oboolyawo tufune empeera mu maaso ga Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatafunye mugisha tukeereko next time inshallah taala ku Monday tusobole okubanga tubeera ffenna sawa 10 mpaka sawa ya magharibi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sewe kutandisa okutuuma abaana